tugenda kutunuulira ebyobufuzi nga ebitambula mu bitundu ebyebusiro. Twalabeko endorsement ya Kyagulanyi Ssentamu nga baendosinga Magoola Emmanuel nga agenda okuvuganya ku kifo ekyo ku masa yaabwe, sijagamba ku tikiti yaabwe naye ku masa ya NUP. Tugenda kwogera ebigambo bintu ng'ebyatambula. Oli ku Kimbo Updates osaane ku MS Media. Sebo sooka obuze ku batugoberera. Kale atugoberera wonna osinzira okubeera ng'otugoberera nkubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya, oli otya, bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'okwetoloola eggwanga lino Uganda. Afunye okusoomozebwa, ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala, bakubbye, bakufeze, bakukyaye, bakudde, n'okusoomozebwa okulala nkusaasidde. Kasootuka ku bwanguzi bwe nkuyozaayoza, nkwagaliza kutulaba nakutuwuliriza bulungi ze Matiya Ssekanja. Pulaani ya NUP yabadde mukono. Kakyalubanga lwa Mindi NUP lwasoose okuvaayo n'eraga Magoola eri abantu. Teyamulagidde mu constituency gy'avuganya naye yamulagidde mukono. Ekibuuzo ekisooka, NUP okulaga Magoola babadde batuukiriza Kyawalukagga kiyakola emabegakaawo oba ye standi y'ekibiina Walukagga be baali bamukuma? NUP okulaga Magoola eba eri masaŋŋanzira, eri mu junction zire eno oba nkwate kati weeri awo kubanga kandideeti waabwe bamugjamu era ye yali kandideeti waabwe mbu yakyali paka era NUP era tikiti yakyagiina era NUP bwebadde eyogera ku laale zonna sekretary general, amyuka secretary general, president wa NUP mu Uganda, mu nsi yonna ne mu Uganda, n'abamyuka ba president nga owa Buganda ganti ffe tuli ku manvuuli awali omulala yenna, kubanga president wa NUP bwe yali emukono ndowooza mukono bwe yataba buyikwe mukono side zeeyo walugazi yagamba nti bagenda kujja wano nga balina ebifaananyi byange kuliko ebyabwe n'ebyange nga babikubye naye abo si baffe, ffe owaffe ayina ambuleera, ffe owaffe ayina ambuleera era mu mbeera eno ono ye waffe yekka, ono ye waffe yekka beera ate nti kusebo. So mu masaŋŋanzira NUP mweri eri wakati mu kusoberwa nti Magoola yali ayagala tikiti ne batagimuwa, yajja mu lukanu lwa tikiti ne batagimuwa naye wadde tebagimuwa gwe bagiwa ate nga talina mpogula. Kakati ekisooka Magoola si waabwe, si wa DNA, mwana mujja na nnyina naye ku byobusika afuna nk'okujjako nga taata alaamye owawakana agamba nti oyo mwana yabakuzizza era mbadde naye anyambyeko mumwe katano ku 10. Kati essente ezisooka za iPod ezo ze $5 million ekisanja kiramba bazifiiriddwa ku Magoola okwa mu parliament NUP tebajja mu bubalirako wa independent singa abadde ng'alina tikiti yaabwe okujjukira buli mwaka ombaka bawa ekibiina ky'ebyobufuzi $10 million dyuti ku mbaka wa parliament ono kukiinayo babala ababaka ne babawa ssente ezo kati ez'Amagoola zifudde. Ekyokubiri, NUP emaze okufiirwa position officially eya Busiro East kubanga be babadde bagiina ku Sseggona olwaleero Sseggona tebagimuwa bagiwa Ddooli oli bamusiseeyo ne bibeera bwe bityo. So Walukagga agenda okujja okwogera mu kamera ne mu press conference communication nkakasa kusinziira ku NUP yaliwo. Walukagga tasobola kwetumiikiriza, Walukagga darling abambadde bagamba nti Walukagga yetumiikiriza, Walukagga alidde ssente z'Amagoola, Walukagga biki NUP yakoze, president wa NUP yakoze interview ne radio scene nagirabye nti kandideeti waffe Magoola ye Walukagga naye Walukagga kyanaaba asazeewo tugenda tula naye tumugambe gwe wasalawo Magoola akkirize. Kati okusoomozebwa kwa president wa NUP kwe kuno nti president wa NUP ye yennyini yagamba ba independent si baabo. Kakati osobola okutuuka n'owanika owakatebe kulwembeera kati ekigambo kyero oba olina kirya. Kati president Museveni aba independent bamusisinkana yabagamba mugende mu maaso n'okwesimbawo yabawagwa ye yamanya nti ebyo bisobola okubeera we independent asobola otegula bw'ategula akuyambako mu parliament mu byoyagala okukola ki tabaako amuziyiza atabaako amuziyiza. Kati amasaŋŋanzira NUP gerimu era n'ebusiro ndowooza nze kyendaba ekigitwala ebusiro ennyo east kunoonyeza ku Magoola mu kalulu
kubanga ka president ko automatically ajja kafunayo ebusiro naye ono ku ndagaano ze yagenzeemu nabo ebigambo bya president wa NUP Kyagulanyi mu interview yasosokola ku macha yagikoze ku macha nga Laale yakawungeezi Abubakar nga Laale esaawa eziddako kati Mulaale omwogezi w'ekibiina ye yalangiridde Joel Ssenyonyi era mu bigambo bye n'agamba nti twalina candidate ebusiro ye Mathias Walukagga era Walukagga ye yendosinze Magoola naffe tugamba gwatuwadde gwe tugenda okugenda naye ono Magoola netugamba mu struggle tubadde naye mu nakibiina nga bigambo bya Sseggona bya Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina sitegeeza saawa zino kati Magoola bamwagala ate bamwagala era tebamwagalangako baba kubanga bamwagala bali mu tikiti naye olw'okutuuka mu kusoberwa nga tebakyalina kyakusalawo manyi bwe osoma accounts of economics bagamba nti Bank of Uganda nsobola okujewolamu sentence nga munnansi nga last resort commercial banks zinenera nga ziganya okumpola ki sente ngenda kati last resort yaabwe Magoola not because bamwagala kakati obuzibu obuli ebusiro ndi waliyo olutalo olw'ekimpukumpu oli mu bannabyabufuzi oba mu bantu wakati w'ekibiina ne munnabyabufuzi omu Sseggona kakati balina okukola buli kimu kubanga Sseggona singa ategula n'ayingira olukiiko ye nga ye abeera reference Sseggona bamwakali teyayitamu okitegedde kati eno pia ina okulwana by all means okusobola okukuba Sseggona oba mukubisa Magoola oba mukubisa Kangave oba mukubisa ani naye nga Sseggona tayingidde lukiiko Kangave ya nominating candidate FDC yoyo gwe yayimbyeko Walukagga nti ebitambo by'omulundi byali bimulidde byali bimulidde kakati mu mbeera eno NUP teyagala nnyo Magoola naye olwokuba bali musoberwa mu mbeera eyo ekyokubiri njagala olabe Magoola statement zazaakola from the day bwe bajjayo Walukagga nga ECM ejjeeyo statement yeesooka baŋŋamba nomine mbeere ku kidaawo ono bayinza omugaana kuba bakimanyi talina Magoola ekyokubiri ne baŋŋamba wadde olya nominate ze nange nkole ki nange nominating kati ebyo byokka biraga nti bano abakulu bali bamanya ku bizibu ebyo bigambo byali byabufuzi nga Magoola obolowooza zaalisaani za kibiina yakyamuka ndabanga ukwali okukyamuka Magoola ye ng'omuntu balaga babimugamba naye kati bano engeri gye bali abagezigezi nawe olina obba omugezi kati ye kyeyakola yabasookayo weetuuka nokuleva egamba nti Walukagga mbadde musuubira okuba naye wano mu press conference naye taze naye ng'omusajja gwayogera kubambi yali eri afa bakamuwa amawulire ag'entiisa yagamba pressure zikoze zitya pressure zimukubye kati NUP erina okulwana ezimu ku constituency kati zeeyagala wadde tekyagina mu control bagigijjeeko naye erina okulwana nnyo okulaba nti Sseggona tayingira lukiiko obeekozesa ki ate kati olidde emaze osalawo nti egenda kukwesa Magoola kati efunye Magoola naye okusomozebwa okuliwo nti Magoola tabangako waabwe era si waabwe kati Magoola engeri gyatabangako waabwe palamenti eyo gimanyi katono Magoola ono wa NUP oba yali azze buzimu lukandwa tikiti Magoola wankyukakyuka mu bineene ebibaddengayo emyaka 5 gino egiwedde emabega yalabikako ku kitebaawo na biki Magoola alabise kaadi zinaatera okugabwa yajjanga wa tikiti yajja ku special invitation yajja ku special invitation n'alaba president wa NUP natandika okubeera abo bafutuso gye abawadde ku nte mu budde bwa idi biki batambule but ye ng'omuntu mbadde mmanyiremu FDC okuva emabega naye olwokuba nti ebyobufuzi byaffe bya ani alina amasanyalazi bwetubuukira wano olwaleero omunyagwa n'agafuna nga g'amaanyi bonna bayiikawo abo nabo olaba eri bajje wa munyagwa kati ye nga ye yalaba wali amasanyalaze era najja amasanyalaze n'agabuukira lwakuba nti yagakwatamu bubi oba yalina amazzi ne gamukuba ate nga tanabagakozesa kirungi kyonna kyalina gakozesa naye Laale eno omanyi oladde advantage mu Magoola gy'alina nti Laale esembayo ezimu ku zisembayo eriwuwe kati kyabakolakolagana ne security yonna obutatagantaganya Kyagulanyi kugenda Busiro kubanga batataganya Kyagulanyi ogendayo Busiro nakyo kijja kukola ki kigenda katugambe nti kigenda okumukosa Magoola ng'omuntu si ye mwogezi nnyo nange kyemadde kuga nti Magoola si musajja mwogezi tokabilite ye ntono kati onasobola omuwa ku masanyalaze ekirala Simbo gy'aliko nayo nzibu ali katebe
yaleeta ssaawa oba essaawa yaliko okulwana yasanga bagyesoose yasanga Segona giina ssaawa Segona yali ku ssaawa Segona yali ku ssaawa kati ono Segona kuba kati akalulu kalimu Segona ne Magoora ate kiyimba takalimu ate omukyala mulimu omukyala wa DF waliwo wa PFF alimu wa ANT nyina gwenda bamu muli mukyala ANT ate balimu abo just bali beetabye mu lwukaano yoga nti leese erimwani nani so kati mulimu kati Magoora ne Segona bali mu leese naye ku bonna alina chance ezawagulu ye Magoora naye ate era ne Segona okusinziira ku nnaku ezisembayo kubanga olunaku olumu mu byobufuzi lunene lusobola olukyusa buli kimu nnaku ezisembayo ebintu bingi kati ensobi endala ye yawalukaga okukola press conference yena yabadde ensobi embadde manyi endorsement era yali yeetaaga press conference anti kati bwe baba bakujja mu lwokaano Magoora bandibadde bamuyita ku lukuŋŋaana lwa NUP olw'Ebusiro East oba ekusooka omuleeta ekavule naye nga tebakoze press conference Walukaga nalagira ng'alagira abaana be nti nze mbadde mugenda kumpa amanyi kyo babadde bagenda kamukuba abo abatonotono abandimuwadde kati ebizibu bya Walukaga ebyamugisaamu tosobola muleeta mu mbeera bwetyo kubanga bya bitabo Busiro ya kibuga era erimu abayivu kati omuyivu akugamba nti ono atali muyivu bwe bagiye olw'ebitabo atulagira atatu wooli NUP ebadde n'okuba olukuŋŋaana lwayo mu Busiro East nga lw'amaanyi Magoora ajje nga surprise wala baddeko ku kivulu ne bagamba ndeete surprise musician tugenda bayitako omuyimbi atali wa bulijjo mukwata agamba naye kube tulabyewo bonna abadde agenda okukumba akalulu naye kati wano ku force nze nkoze endorsement kwono ngomba ka parliament ng'alina tikiti kati ng'alina tikiti nga kiki ekikugisizzaamu yagaye nti ekikopo kwetulabwa abasambi sizoni ebeesimanyi engira bagula abasambi abalala kakati nze ndaba ono Odegaard bwaffe yagenda okikuba munda kati even press conference eyo n'endorsement eyo ekendeeza chance za Walukaga ate ne press conference leka yali nafo nnyo nti tekwali kwadde omukulu w'ekibiina omukulembeze press conference yali kavule ate bwe mwalina ebizibu bye kati oweyingiza mu bizibu ebirala ate bakakubirayo paka gwe naawe ogenze mu ebyo kati ekirala press conference n'endorsement ekendeezezza emikisa gya Walukaga okufukako mbaga wa parliament we mbadde ngenda okujja mbadde nakubuuza Walukaga mu bigambo bye yali akola endorsement eyo yagamba nti akyali flaga bearer wa NUP paka 2031 era n'agamba nti balina endagaano gye bakoze ne Magoora atwale President Kisanja bw'atuuka wali Walukaga akomewo naye mu bannabeefuzi asobola okugamba nti nkomye wano nanti kati kyekyo at least ekyo so kyogera ku Segona omanyi lwaki kyogera ku Segona lwaki wabisanja ebyo abaafuna kyakuna by all means tebasobola mukkiriza kukoma ku kyokutaano kati ate ono muyonde emyaka 20 ali mu Wakiso avuganyiza Wakiso district avuganyiza Busiro kitegeera tosobola muga nti kwata kino kyokka fuga kimu ogende kati nokuba erifulumya Walukaga ebyekufuza anti kati obutambi bwe yayogedde nga awooli bwe bujja okozesebwa mu kalulu mu kisanja ekijja kyokumanya tasobola kukola yatuuka n'okugamba nti nze nsobola kati ekyokubiri nti tunagala tuka mu kiseera ekijja nga dynamics z'ebyobufuzi size eziriwo nga zikyuse ng'abasambi bapya wali omanyi nti basambi Malende balijja ne bajja mu ccu ya Kampala ne bajja mu bannabiira abaalimu gwe wali omanyi nti Banyeko balijja ne bajjamu abaalimu tewali yakimanya wali omanyi nti muwaddanku nnyingi alibeerako mbaka parliament wa Kyaddondo ayasitulanga ebidona by'amazzi n'abiteeka ku ggaali naye olw'okuba nti dynamics z'ebyobufuzi twamukolako sole nga ndi ku EBS ng'agabanzi baneesiina ssente ngenda bakolera era agenda bakimira amazzi ng'akwata ebidona by'amazzi abiteeka ku ggaali n'asindika n'agenda n'awooli nga woobimanye emwana teyalina ssente gana masolo ga Sumayi yasigage ago agafunye luvannyuma era si ambasada wa Turkey simanyi mu biki kati teyalina chance so dynamics zikyuka tetumanyi kiribeerawo mu 2031 tetumanyi ebusiro kubanga wajja omwana nga sente azina amasanyalaze kwali malungi era nga asobola okuyitamu kati ono kitegeeza nti ekyamazima ozinga mune wano I mean Walukaga mukulaba okuko mu analysis gyokoze ekulaga nti Walukaga ebyobufuzi bya Busiro abifulumye bwatyo ebyobufuzi by'e Busiro
abifulumye n'ebitundu 89 ku buli 100. Tewaliwo any other opportunity for Walukaga to come back in Busiro as either a member of parliament obanga mayor wano we yali ne opportunity weeri eriwa singa NUP sigala y'amaanyi ate nasigala nga aliroyo eri ekibiina naye okusomozebwa okuliwo bwe nti Sseggona Magola bw'ayingira kubanga opportunity ate Walukaga okufukomba ka parliament Sseggona kuwangula Kalulu n'akomawo amuvuganye kubanga Magola bw'ayingira ajja kufuuka loyo eri ekibiina era obuwanguzi ajja bukwata kutwala eri ekibiina bwamala okutwala wadde n'aba sente za iPod tezijja naye ajja kukola nga contribution eri ekibiina Walukaga kyatajja sobola kubanga sente takola ki Walukaga naye royo naye waliwo otuuka nga oŋŋondera naye ng'oli ataasa okupa support financial okitegedde kati dynamics za Walukaga okukomawo 23 neyesimba kwekyo ekifo era nakiwangula esooka ye nga ye kusigala mu bantu ekyokubiri Sseggona kuwangula Kalulu kubanga Sseggona bawangula ate Magola ajja kuva ku NUP ajja gyesonyiwa ate mu mirimu gye kati ono yasigale ng'ali kubano ku kido ate Sseggona asigale nga awangule n'engeri tajjagalira nga naye temwagala kati ye asigala alina chance ejja naye Magola wawangula ajja sigala aliroyo eri ekibiina era ng'awaayo na buli kimu bagende okumaliriza ng'ate Magola bamwongeza tikiti olaba kati waliwo ng'ebula omwaka gumu palamenti gundi periodi eyegweko ababaka bakola transfer mu bibiina tukirabyeko ne wano eno palamenti tumalako bambuga nga beerangirira wefudde mu NUP bagenze liifu n'abalala so singa kitambula bwekityo tugeze Magola awangudde mu myaka 2030 kati otuba tugenda 31 naye mu 2030 eyo periodi wetuukira Magola n'agenda neyewandiisa mu kibiina kya NUP koza wabawo okugenda osalewo ekibiina anti kyenkugambye nti singa afukomba ka parliament chances za Walukaga tezongera okukendeera kubanga yajja kusigala aliroyo bamwongere tikiti bamugambe nti genda wakira okole netaano emirala era bakwate Walukaga bwe kinaaba kisoboka nga akyasobola bamuzze ku bwammeeya wote wali bawo bazzenga bamaanyi nati kati era nakyo era kijja ditamininga babasobola okujjayo omuntu ate nga PA wa mukulu nga omukulu amwagala nnyo osinga oyo namusindikaawo so kye balina okukola mu kusooka baagano kikola kyakwata Walukaga kumulemeza ku bwammeeya kwe yali then wano baweewo waliwo munnamateeka muganda wa Ivan Kimuli Kigozi bafiiriddwa naabo munnamateeka waliwo kati ambasada wa Lusi n'abalala okukola ki okubeeramu ekyo ekifo ono bamuzimba mpola because singa bali baagala okumuzimba bali bamuzimba nga yakayingira bwammeeya naddayo n'asoma ekyokubuusabuusa oba abadde n'akawangula ekyo kibadde mu girasi nti akalulu akayina naye olw'okuba nti empapula ze zamulemesezza ne bijja bwe twali tulabyeko scenario efaanagana bwetodde obufuzi bya Uganda naye nga scenario eyo oba oliawo yalabikira ku kibiina kya NRM mujjukira ensonga za Aida Nantaba e Kayunga Nantaba nga amaze okufuna okusobagana ne Kalangwa ssentebe wa NRM e Kayunga ebya NRM yabyesonyiwa ne tiketi n'azivaako n'atandika okujja ng'avuganya independent naye ng'awangulira ku masa ya NRM era nga ne President Museveni tamukuba omuntu Nantaba embeera ze yawangulirangamu ne Magola essaawa zino kyalimu tolina kibiina naye ate olina ekibiina ekikubaakinga kisobola okufuziza palamenti n'ogirangiranga Nantaba bwe yagiyingiranga Nantaba yagiyingiranga mu mbeera zonna yagiyingiranga naye n'amaanyi g'Amagola ng'omuntu gamusobozesa kubanga omuntu sente azina netalina maanyi manyi amaanyi g'omuntu mu byobufuzi gaba osobola okuyita abantu ne bajja n'oyogera ebigambo n'abantu abo era abantu n'obakakasa naga nti jakuwa akalulu ng'ogyeko kubanga waliwo abasinga okujja kulaliza e Uganda bakuwa omutwalo ne transport nga waali n'akatishaati n'okambala abamu bakakwata mu ngalo naga n'okambala omukyere ne gujja n'ogulya ne batambula ne bagenda ababoda kye kimu tewalawula boda avuga piki n'akulula stand biki ebyo nga tafunye mafuta ge era agamaze wano sibawo nga mafuta sigafunye kati politically talina maanyi Magola ensonga lwaki alemereddwa okuvaayo okuva wadde yeesimbawo tawangudde kati wano ekigenda okumuleeta yakyusako constituency Magola kati yasooka kwagala Wakiso district chairperson n'agivaako n'ajja wano ebisanja bibiri era nabo nga bamuwangula kati kitegeeza nti ekimuwanguzizza yaliko ne ku FDC nga FDC y'amaanyi nga FDC evuganya ne DP neera Magola teyayitawo kati kitegeeza nti Magola
Walukaga ono ne NUP basobola omuyamba okuyingira ekizimbe ekyo. Obudde bumala. Abalonzi ba Uganda si bakunyonnyola nnyo nti bo si ba issues bo bakikuta ani gwe tuti. Omufolowizeeko okuva lwe yafuna endorsement paka n'olwaleero. Kubanga wali yatugamba we yali akola press conference eyiye gye yasooka nti ze NUP yaŋŋamba nkole nomination n'esirikire. Ezo zonna zaali nsobi. Kakati oba okizudde nti gaapu ezze osituse abadde atambula alabiseeko ku ground kwali. Ate kati ground y'Abannayuganda ground y'Abannayuganda bw'ojja tujjeemu tukoze otya? Ate kyakisobola. Ekyakisobola ebyo byasinga okutegeera. Ebyo byasinga okutegeera. Engalo ze ensanyufu. Wakwata Musa tabanga akwata Kati Magoola ku level ye ne bwayingira parliament eyo alina ne ssente mbusimanya milioni 2 agule emmotoka nga yaki. So emmotoka azirira. Emmotoka gyaza. Banga emmotoka gye yagenda nayo ku NUP. Nagira ababbi. Yatiisa buli omu. Emmotoka gyagiramu ku NUP awo. Yatiisa buli omu. Ziri ebibiri era wakoze kuteeka mu business ze. Kuteeka mu bibye in fact ne parliament kugikozesa omanyi oba omubaka parliament ofuna visa mu bulinsi. Ofuna workshop ez'enjawulo ne oba olobinze wabweru w'eggwanga bakwesiga nti olimbaka wa parliament ne bakuwa ne ssente. Abo bameeya abakansala abagezigezi bawandiika proposal n'afuna bilioni za ssente. Ngenda kolera abantu bange kasasira bali bubi ngenda kulayo ku bimotoka biki eba muwa ssente. Kati Magoola yabaddemu okumaliriza. Magoola agenda kumaliriza ayingidde ekizimbe kino naye okuyingira kwe kunafuya chances za Walukaga naye okudda mu byobufuzi kubanga emyaka 5 nga toli mu position yonna ng'oyimba nnyimba zo ne bw'oyita press conference ogiyita ngani bw'okimanyi nti omubaka parliament abeera ku parliament awo n'abagamba gamba banno inayo press conference onale balina press conference bw'oba otandika okuwandika story ye omubaka wa parliament akigirira ekitundu kati mugenda gamba nga eyali meya w'ensanje eyali meya w'ekyengera kiri eyavuganyako tekijjawo tekikola eyali meya w'ekyengera story yo boyino gipika ennyo nogiteekamu okuyimba simanya yayimbako nayimba ennyimba mpitirivu olutalo okuma lwaki kumalutalo naye kyekyo so Matiya bwana Magoola ne Sseggona endorsement ya Magoola eri ekibiina kya NUP ne Walukaga kirekawa omuteeketeeke omuteeketeeke simanyi ntalo ze n'abakulu kubanga ekituufu kiri kibamutaddeko akaliro konna kimu ekisooka naye ate tekikwewunyisa nga omuteeketeeke akajjeeyo tekikwewunyisa nze ng'omuntu odi zange nga nokugamba nti ekibimba kyoli okutegula ono ziriwa Magoola naye ate tekikwewunyisa nga omuteeketeeke akajjeeyo omuteeketeeke ye ng'omuntu bagezezzaako okumulaga nti ffe we tutali tosobola kubeerawo olalabyako omuntu oyo nze nali nkola ku TVM tuuka saagenda waliwo pate gye bakola saagenda nali nze nyina emirimu gyange gye nkola fo omukulu n'agamba tadda ku mpewo nga tamaze kundaba nemala wiiki emu eyokubiri nga sigenzeeko natuza mitingi nagamba kati olaba namugoba ku mpewo tankubira nasimu kuneegayiriro kitegeera naye n'omulaga ndi gyoli era nandayo nemugamba fayire zange nazikutte mudda zonna nagenze kati bano baagala okulaga omuteeketeeke nti we tutali tubeerawo kati ko omuteeketeeke naye alaga nti we mutalimu nze weni naye gye nakugambye nti singa akakuba munda zigenda kuba reference nti nga buli omu agereza okwo naddala singa akakuba munda ne muteeketeeke w'Masaka naye nadda n'abeedi nadda ne Kakembo Tekamwa nadda olutalo kakuuse luyinza okuddamu ati bakugambirawo nti takyasalawo fe twadda because of him lwaki teyatuyisaawo okitegeera era olutalo luyinza okushiftinga okuba between NRM ne NUP ne lubeera NUP n'ekibinja ekyavaayo ate ekyo ekibinja olutalo era lusobola okukiyamba okuddamu okusituka politikali n'amasannyalaze oba ku motalo notambula nga teruzikidde paka lukiyamba okusituka era osobola okulaba ne beti nga ze n'abeegattako n'agamba nti erinna linabula mbadde nali njagala kuddamu kuwangula ataswala akugambirawo nti erinna linabula olwaleero nzize wano badde mbasaba tutambule omuteeketeeke Masaka akubiddeko okuweebusira okampeini buli omu waliwo wobeera mu bizibu nga buli omu alina ebizibu bye nga nawe okiraba tomuyingiza mu bibi nga nawe okiraba nti embeera ekituufu nkusanze ekituufu onywa buugi temuli sukaali naye nange nkyawuliddwa amanda agasobola okufumba amazzi kati buli omu akola ekiki kyalina okukola si byakuddamu mbu nijje nkuyambe kuba by election bwe bayambira kuba mwena temuba bize buli omu katujje tukuyirewo omubiri naye olwaleero buli omu ali ku lulwe kuba kati singa baali baagala nnyo ekyo
bandibadde omuteeketeeke yandibadde akwata tikiti ya DF namusanyukira obutagikwata naye oli omukyala baagala nebaagala teyagikwata era nakyo nakisanyukira lwaki kubanga kibiina kino kipya kyakajja kirimu entalo zaakyo neba neeno kati kiba kirungi bakirabanga ekijire mu busungu wepositioninga mu ku independent nogamaze ndi wa independent era wano ku independent kwesokola kwesiva kati omuteeketeeke alina ebitundu 3 okudda ow'ebusiro bwana Segona ebitundu 7 okuyingira bati bino byenjogera bikyukakyuka bisobola okukyuka ku events ezigenda okuddirira nga tetunaba ndowooza ne laala ejja kusalawo kinene laala ejja kusalawo tulire ebigambo ebinayogerwa force buli omu zana deployment zanaakola deployment okukuuma akalulu nazo zijja kusalawo kinene but chances ebitundu 7 ku 100 Magoola bino okuyingira tuyinza okulaba kuwalukaga nga anoonyeza Magoola akalulu butereevu era yatandise dda ekyogamba bugambi nti ono ye dangerous substitute waffe kitegeeza butegeeza tikunoonyeza akalulu naye ebyo byonna bigenda kukozesebwa 231 obwo obutambi bwonna bujja kukozesa 231 nga ayagadde okujja okwepampaliko okwesimba kuno awangu osanga anaaba ebyo ebyobufuzi abivuddemu naye gwe esooka olabe ovuganyiza emyaka owangula oyigireyo emyaka 5 ogambe mbuno gwe simanya olekedde oli kuba yakwendosinga ebyo biraba bikola bwe busungu obuli ku Nabukeera yavuganya emirundi oba gyali ena atawangula awanguddeyo gumo ate oguze kuba mugyeko tikiti oba omusubira kukola kikujja kuvuganya gwe yaje ekisanja kisooka obeera weetereeza kubanga abalonzi obamanyi gwe oli otamuddeko n'ababaka ba palamenti omubaka atambula nemusooka ne mukyamako ku bbanka nafuna miliyoni 5 nga bwa bbiri nga byatu nga zigenda mu constituency asanga abali ku ludo buli omu namu n'asanga abamatatu abaamalwa abamumweso stage ya bodaboda kati sente zonna baziteekamu ebyo baba nabo tebalina kati gwe omusuubira ye agambe nti kakati mune twateesa endagaano kati endagaano nkomyawo ebyo biraba bisoboka tusuubira okuddamu okulaba ate Magoola nga binkana ne Walukaga butereevu ekyo kisuubire ate bajja kuba bubi nnyo okusinga nga bwali ne Segona nze nakulekera binaabawo ebyo nze nakulekera yakuluno tebabadde bulungi era bebadde bubi naye olwokuba nti embeera yazze anti bagamba nti embeera bwetabuka enyumba bwekwata omuliro ekikopo kya nnyinimu bakifulumiza mu baafu towooza nti ate kino kikopo kya tatamanyi era kyayi kati wano enyumba yakuta omuliro wano enyumba yakuta omuliro mesi efuluma ekikopo mukifulumya ekifuluma so Walukaga tuyinza omusuubira okulaba nga atambuza message nze nakulekera era bajja nakwanjula eri abalonzi bajja kweba bubi nnyo bajja kwekuba bajja kukola buli kimu ekitasaana Walukaga ayinza okusigala nga ddalingi era nga akyaliroyo eri ekibiina nga talina position asinzira events ezinaddirira kubanga ekisooka oba tolina position tolina kyosalawo singa abadde nga muyivuyivumu badde basobola okumuwa amyuka omwogezi w'ekibiina wayiswa n'afuuka omwogezi w'ekibiina olwo n'afuuka amyuka omwogezi w'ekibiina nasobola kwadressinga abamawulire mu lulimi ki so kati mpoziko bamufunire ka office ku kitebe ng'atambuza empa omanye abatambuza empapula mukulu taliiwo sokolindeko yakubidde essimu eriko anti bw'oba olina kyoyagala okakkana nga buwembo okakkana nga kati buwembo kyamuwulira mobilization naye kyenkakasa nti ne funding ezigenda mu laale ze bakola tamanyi we ziyita ng'ate yasembera wali kati singa abadde basobola omuwa amyuka omwogezi w'ekibiina nga programu za TV ne radio ze bamusindikamu zibalometa bwe zityo then Wayiswa bw'avaayo ku nkomera kuba yagenda bambaka wa palamenti ye afuuke omwogezi Wayiswa afuuke omwogezi omujjuvu omwogezi omujjuvu Ssenyonyi asigalewa Ssenyonyi asigale ku bubaka bwa palamenti ate mu kibiina basobola omuwaayo akakiiko kubanga obadde opposition ayinza obutabuddako bamuwe bakakosa seke yali mubuli oba akapaaka obwali David ne babuwani Lubongoya asobola okuvuga obulungi naye akisobola mutereevu mugabi mugezi asobola okukakana mu mbeera yonna yefuula omusiru naye nga si musiru Lubongoya neyefuula najja nga muli bamawulire muli awo manyi ffe tutubeera ku palamenti awo omubaka wa palamenti gweoba tomumanyi osolooza naye wamawulire naye bayingiramu awo ne mutandika emboozi Ssemuno era yatusangako awo tumunyumyako ntitagala bamubako akasente ke milioni 18 yatusanga nga tetumanyi nti nazze kati
Ssenyonyi abeerewo awo ono kati ekisobola omukuumirawo keka position yakatini nga kasobola okubeera nga kamuteeka nasigala nga ali relevant eri ekibiina naye era nze bw'olaba ekyo kyogambiriza walukagasobola kimwa kubanga takituulamu akijjamu singa abadde alina ku bitabo nga siwamuwakwogera ekibiina abamwite ku balomita naye kati engeri gyali wampitiri test ate nga yaggwako ati buli agenda bagifunye atikirwa gwakubiri ayiye bagenda gikyalenjinga kubanga yakolera mpitiri test sijakolera diguli kati kyabakola ddayo musini eyokuna akole n'eyomukaaga kati awo ekibiina kimwesigikumu wa kifo ki kati ekibiina asobola otambulira mu motoka y'omukulu ttiimu y'emmotoka baginyumiza nayo esalawo kirenge kubanga mukulu oba addeyo kubanga muyimbi bulungi alina akayimba keyakubya alina amannya ago bagajjawa amiridad ebitambo byayitibwa omwami miridad kati asobola okuddayoko mu studio naku ennyimba za revolution nakiikirira pulezidenti wabe watakyali yinabanga yakuba ennyimba kati jjukira nenubiyaniri omukuba wadde mu ttiimu y'omumotoka agenda fuuka meeya tajja kusobola kutambulanga namukulu kati ajja kuba bize alina workshop ebweru agendagendako e Sweden agendagendako e Germany okitegeera kati ono mubudde bwatali mu studio ajje wano obadde oyogera ku boogezi b'ekibiina ndaba nono omukazi Zahara Lugirika nze ate gwe nsobola okuba omwogezi w'ekibiina kuba sinze ensalawo omukazi w'emawogola namuga asana ekifo ekisingako awo bunene naye tebajja kimuwa ekinene afune ekyo ayogerera ekibiina kubanga koogera kalinga kalediyo kokoogera kamanya oluzungu kamanya oluganda bulungi kayivu newoba mu kakiiko ka palamenti namugga mugezi wethe namugga asobola okumyuka omwogezi ate ekirala namugga asobola ofuna ne paaka kubanga yabadde amyuka muwanga chances we ziri obutadde mu palamenti nga sebona bwatagenda kudda alani mayanja akwate mu kosase muwanga kiri kitya muwanga byenda bebivayo bulaza biraga nti bali kumukubira kayimba kamusiibula nalabyekola alegagadde yani eyo mukiibi eriyasi kuliko omuyimbi weeraba kivumbi kati mukiibi eriyasi n'omulala bamwita Lydia Mirembe abo be bali ebutambala Lydia Mirembe yaliyoko mu palamenti naye edulale zaakuba kale n'abantu simanyi muwanga wayakola ky'abantu naye ndaba musajja mugezi muteesa bwaba mu bukiiko asobola okukunya abantu bawitness ababaze mu bukiiko naye simanyi buzibu constituency aleka akudalira abantu zempulira abantu ate muwanga yayiga okugaba munnaale naye alinamu olukudaaze endowooza abantu banyiiga lw'ebyo ate omukyalo baba n'entundu ssebo omuntu omusanga yeesulidde enjala ye nagamba onale watatubuuzizzaako mbabuuza biki ekyo nekimunyiiza era nakitambuza ekereziya gyasabira kyaki ku muzikiti buli wamu oyo omwenane mu mufunyo alina empisa embi tayagala kwogera naffe ye yalowooza yatuuka tujja mulaga kufe twamusindikayo so nga tuwunzikawunzika ensonga eyo bwetuka tujja girekaawo tugirekere laaleyanga 12 kozi bwava yadda wa Zambaali Zambaali ndowooza ye ali mu lukiiko direct Zambaali aliko ka forces akatono aliko Lubowa wa DF abasanga wano nga mukaana aze saalimu naawe yakano mumanye basajja bakulu bateeka mu Lubowa jubiki kuliko Eldekaije wa PFF kulikane omulala Engineer Stephen Kawesa akakatoke konna ajja kakutumba naye ate nasa atali katoke yokka naye ndowooza Zambaali naye alina chance bayiteza ate obadde oyogera ku boogezi bwekina Zambaali tasobola Zambaali naye asobola okwogerera ekibiina naye simanyi luzungule luli lutya naye nze the best person namugga goleti okuba emawogola dade zinga akomyewo ajja kuba mpulira ebiri emawogola force nyingi bakoze bye bakola byonna bajje mu bakandidate jukira mawogola eri mu Sembabule district olinayo kyeyamani wa LC5 oba NRM ali opposite ne bakansala 15 kati ate olinayo n'omulala mu constituency era naye ali opposite mu district yemu olijava kati naye namugga alina district yemu yeri mu constituency erimu ene erw'eminyaga namugga alina chances zikomawo era ne bwaba nga takomyewo asobola okubeera omwogezi w'ekibiina ayinza okukyogera nga wayiswa abadde bwolwa palamenti naye ng'amyuka akyogerera lwakuba simanyi balonda batya mwena alondera mu delegates conference naye bano bo bakugamba kati gwayogerera ekibiina anti delegates conference era osobola okuyita mu badelegate nobagamba munonde nanti delegates conference eba designed ebeerawo oluvannyuma lwa bbanga ki myaka 5 myaka 7 Alan Sewanya na juzi yali akyagala atakisobola yadde naye akisobola engeri era yakivuganyako naye nawithdraw nagamba byamuleetera n'ebizibu ebyo naye ndaba muganda bamusimbye bulaza kamusimbye Alan kamutuddemu kamusimbye olusimba lwesiraba
Watuukira okuba posta n'agiteekako Kyagulanyi ne Erias Lukwago side eno yeteeka wakati Inako. Basta ya ala ne liko Kyagulanyi ne Erias Lukwago naye yeziri eyo naye kamusi machi baita okusimba kamutuddemu ba sympathy y'okusibwa temukoledde nati bwe yava mu komera alina byayogera bitategerekeka n'agamba nti mpuga y'abasiba empuga yatusiba ate ne munne n'afa ye n'atafa abantu babuuza ye lwaki yafa omanyi olaba gwe waliwo ebintu byolaba ng'ebitiniti abantu gaba bitunuulira ekizimbe ekyo kisobola okuyiika kyonna kati nga mubaddemu abantu bonna ne bafa surviving abasajja bakolako investigation go surviving otya mu kizimbe kyagudde oba olina okunnyonnyola oyinza okuba nga gowa setting alosooka n'ofulumamuko nosanga ng'ekizimbe kikoze kitya kiyina oba bomu ekikulu kati abasajja bakunoonyerezako nebagamba gwe wasimba tusootya wawona otya bano bonna ne bafa so kale byebimu ate n'ekiwala kino kigundi kisahara nakiraga nti kyeka kidaalingimu naye nze akakalulu keyo nga wa musiri ndaba musiri okajjayo ayinza kuba atadde ekyokuna nati eyo ndowoozayo anti kalimu inkambenti kalimu sahara aliwa kalimu inkambenti ala ate oyo talina mu kibalo kati ate okimanyi nti mukwano gwo Faruku asinga Sewanya n'amaanyi ne Lulia mutiraka embeera y'amaanyi asinga Sewanya n'amaanyi Faruku Ntege kati kitegeeza nti inkambenti okujjako tumuteeka mu kibalo kiri ekyo wakuba inkambenti kyekyokka ebisigadde ono omuwala abadde alina bukulembeza kimu kibiina aliwa Malende Shamim Malende ndowooza abadde mu kkooti simanyi oba looya wa Pulibagaini oba looya asobola okukola submission sewa Pulibagaini ng'abadde mu misango walayoko Malende ng'akola opening statement yonna oba statement gundi yonna submission naye abadde looya wankyuka mu parliament mu kkooti muno balooya abasinza okukola mu kkooti sebo muyizi abasinza okukola tebamwa tikiti y'ennyendo ne bagiwa Sabina Javiira naye asigaddewo Sabina Javiira akalulu kakyali 50-50 nyina be nayogere nababa b'Emasaka nene tokabite entono ng'omuntu era omutendeke omanyi omuntu omutendeke talina kwogera wotasande kwogera ensonga lwaki abasajja abasinga bakola ensobi n'abakazi Magula n'avaayo n'agamba nti baŋŋamba nguyogera tebitegereke mu nominating embeera ey'omukava olingaga nti ekibiina kyali kimanyiwaabwe bwekyogamba mbu ekibiina kyamusonyiwa ku bye yayogera ate mbw abaana tebasonyiwa bw'abantu akyasize obutasonyiwa bebaana abo era tebakulima nti kyamusonyiwa so nga tuwunzikawunzika ebibimba biriwo byolabalabako ekibimba ekisooka bakiyita bbali mwezo okutegula Lukwago eyo odi 5 era amanyi ebyokusiba akapapula odi 5 kasita okiteekako nusu 10 ofuna emitwalo 5 ekyo kibimba ng'okyanyonyola ebibimba gundi yakoze alliance DF yakoze alliance ne PFF nalabye gundi Kasiba nti badde kulaleki alina lejja baddeko ng'asoma amawulire tebikyakola n'amaliza nga gamba womala okulonda simanyi Kasiba nti eronda Lord Mayor Lukwago nati kati bo Bakasiba nti because Lord Mayor ali mu the gang of 7 Bakasiba nti bwe baali kati bakyali ba mukwano sijja nti kibiina kye kisazeewo naye balina obwasseruganda bonga bo kati ensonga lwaki Kasiba nti bwayimirira katuuti asobola okusabira Lukwago akalulu kubanga ekituufu kiri nti Lukwago ye bamugonzezza side ne side yayidde kakati ate ekizibu kya Lukwago kyayina nti akalulu ke kalondebwa 22 nga tumaze okulondako bwa president n'obubaka bwa abantu bafunye obusungu ng'abantu obusungu bungi waliwo baganya okulangirira okitegeera waliwo abakubiddwa emiggo tukyakuŋŋanya DRF tugende mu kkooti ogenda kukalaba kozi awo ye process ya kalondoole oba kakabanje atuva mu kabanje babiba byaggwa dda naawe ate nati kati 22 nga mwalonda 15 bakalangira 17 Saturday jja ate ezo ennaku kagenda kuba gamaze okulangirirwa ezo ennaku zakabanje era Kyagulanyi ajja kuba musibe erina kuba house arrest kati jjukira abantu baba n'obusungu era Lukwago musaasi ali mu mbeera nzibu embeera gyalimu si yawuli 10 ofuna akakadde ofune 10 olukumi ofuna 10 olukumi ofuna ekyo kibimba olukumi ofuna 10 Kawali Abubeka talina muvuganya w'amaanyi era naye munafu ajja kujja because talina muvuganya ani amuvuganya Kasinga Tongole mulya nyama akyali kutebuukyewe ebintu byebyo bannange lunaku asula ku bangami nti asula ku musaalo ne buli omusanga mu ngala bamutaddeko n'amacupa n'empale tekyamutuuka ayasaze kiraaga bene bagamba zimba mulya nyama zimba omulala we yanyiiga kulaale nyiiga mulya nyama singa Katonda muyamba n'asimattukaawo naye ali
asobola okuyitawo naye tali ku 100% wadde ku 90 alinga naye ku 50 waliwo omukazi w'enaalemu awo weeyo si masinale weeyo naye alina abantu ye akola clandestine work akola operation kizibu nnyo okumulaba ku mativi ne ku maradio naye agenda mu bantu nanoonya omusibe yaliwa mufumbira ali munda ekyokuba omusibe kyokka kimuteeka mu palamenti kabaziguluka munafu nnyo ne Luhindi ate kati gundi amusinga amaanyi Luhindi nakandi yajja okukwata namba 2 awo mwana abe president yabadde nakawa yalaze Luhindi nagamba abavuka mwenamu njagala musoka musingale president jali ate olaba kya president Museveni bwabeerawo nekisoka alina okubeerawo abantu okimanyi nti nno nawe so parking emotoka yo nga ne wobadde okwata basibyeyo nogagamba ngendeko kulaale kyateeka waba ino beerawo gwe sooka olabe buli abeera kulaale ya president Museveni alina tisaati ya yero kitegeeza nti bamuyisira ne bamwana tisa so oyo mwami akayina oyo akayina gundi Ssenyonya akayina naye Ssenyonya ekibadde kimuggyako bwowe yabadde amulimu amacupa bagamugyeko amacupa bagamugyeko naye yasaze kiro 25 mu nnaku 2 nga tebannabasala musango meya Nubian akayina wano mu Kampala wona NP amanye gayina era bagenda kukumba bukukumba Maukota ila de kiyaga Dr. Elderman akayina Elderman wakyaliwo okulya n'okombe suwaani n'omukyalo oyo Amelia kyambadde akake kazibuzibu kyekiringa n'ono omulala ayesimbye ku Kanso Nsibambi ono Sejjemba wano gwange Matini naye wakyaliwo okulya n'okombe suwaani awo mbunga bagamba Nsibambi abantu abakudaalira simanya bagamba mutegekera alenze nsi enjogere mwetegekere nedda ne gundi abakudaalira ono bamuyita Luzi Luzi naye abakudaalira kati ekyokudaalira abantu ndowooza ate Kanso Nsibambi tabadde emunyo yakadda yafuna akabenje awo nga kampeni zigenda okufulumamu ekituufu kiri nti bwebutunuulira wooti abantu abagenda okufuna obuzibu ku luguudo lw'e Masaka Road olwo bw'otuuka MPG wooti lawundi MPG ogiraba kwata Butambala Gomba yewagenda okwerowooza Muwanga Kivumbi akyalina okulwana akulira abakyala akulira women akulira nga ye deputy secretary general Aisha Kabanda ne deputy wa Buganda bayinza obutakajjaayo ate ababa independent Butambala bevudde mikono gye niyo people era singa badde wakyaliyo obudde abadde asobola okuddayo n'asabayo kalaale Kyagulanyi ono Muwanga n'ab'emityana nabulire nabo badde baagalayo laale naye ndowooza obudde tebubasobozesa gundi Evans Kanyike ye akomawo baŋŋambye akomawo okusinziira ku research gwe nafunye okuva eyo ono omukyala babiri ekyo si w'amaanyi alina obugeregere ogundi n'asola empale negwa tebukyakola tokolaba omusajja ayogera oludikya naye takyakola kati ono omuzeyi Lubaga muzeyi w'Erubaga oludikya lulungi nnyo nalabyeko ku posta ze mbu yadda mu kalumu yadda era nakola naye interview yadda naye yaŋŋamba abalonzi bamusobera buli watuuka baagala ssente Mpalanyi ne Fortunate Minisita Susunga amaanyi weegali Minisita Kasolo amaanyi go weegali naye omanyi amaanyi g'abantu gasinga amaanyi ga ssente Masaka yo giraba olaba ne bana aba DF Mpuuga yali ku 50-50 okudda n'obutadda kati Abedi Bwanika yalina 60 naye ono gwavuganya Patrick Kuteesa oluzungu ye yalina 40 so Mpalanyi ayinza okazza Mpalanyi asobola okukazza ne Fortunate asobola okukadda kati yeyo DP gwe asobola okujjayo bamuyita Sebamala Richard takoze bubi abantu ababaddemu bagita batyo Bukoto Central kati ate ekizibu kya bavuga nnyo n'omwana eyali kansala wano e Lubaga oyo ndowooza yali watwa akagabo Bukoto South Sawula kati Bukoto Central yerimu aba NUP omu bamuwa tikiti leero ne bagimuggyako enkya omulala gwe bagijjako kati n'agibba yali ya viewers kati oli n'agibba kati oli bw'agibba naduka na nominating Lubongo yate nawanika ntamu kati ntamu gwe bagibbako akamalireko nakeera ntamu wano mubende Mityana NUP wesobola okutwala ndowooza Mityana mubende esobola okufuna mubende municipality naye Mityana esobola okufuna zakadda zaake okudda n'obutadda
ayinza obutadda zaake birimu obuzibu ani ataddewo nyamaanyi bamuyita Nume Waguza chairman wa district y'e Mityana ate Patrick Nshime waawo yoyo ono ye Patrick Mugisha kati woman MP bagenda maliza nga n'abakoba abawangu n'abakoba NUP ekifiddwa ekifo NUP ekyo ekifo egenda kifiirwa kubanga yo yennyini yeyagadde nabbosa atabadde w'amaanyi tata wazzaake gwenda baya abasabira akalulu tezina kyezikyusiza tezirina then Kasanda Bukuya bafuna NRM yafunayo mbako kyabikola then Kasanda district woman MP kyabikola ayinza okudda woman MP kwano gwa Flavia okudda n'obutadda kaliko 50-50 waliwo omukyala nyankole naye yaligenze sente aziyiyeeyo ate NRM then Kabuye ali mu south Kabuye Frank asobola okudda engeri gyali omuvubuka ate abaddewo mu bantu ababaddemu n'ebirala ate nga taata we decision maker era ne sente aziina ate ne kati ne Kabuye naye aziina then Nsamba ekisobola omukuba mukodo naye nga ku palamenti abaddeko ateeseza mu bufunza asobola okudda naye amuvuganya bamuyita Kamulegeya kati Kamulegeya mutabani wa musajja abalinga bamuyita Salabaya aliko mbaka wa palamenti w'ekifo ekyo otuuke Kasanda bwoti ono amanyiyo olina bukkiriririra oba ogenda bayitayo kamuntu kati awo ewa Salabaya ate ono ow'ebusujju kamuntu ey'ebusujju Kalwanga jjakudo manyi ekiyinza omuzza nti abamuvuganya nti baaliwoko banyanzi baaliwoko abantu baali babakoowa tebirimu bino tusubwa abantu baffe twasuula ebikyalimu ebyo banyanzi baaliwoko ne bagenda ate Kalwanga wabaddeyo ekyamazima kuba yajja independent mu kisanja ekisooka ekyokubiri n'afuna kadi NUP ne batambula kati waliwo south erimu kayo bamuyita Lumu wa DP kati ali ku mupiira yali ayagala okusuuza senyonyi ekifa kyobwalo omugaati tebamuwa tikiti ya DP yagigaana DP yo yasalawo nti bonna babaka ba palamenti bayo mwenda babawe tikiti naye yagaana olw'ebyaliwo delegates conference n'ebirala yali ku tiimu ya Sebamala yali ku tiimu ya Sebamala era atambula ne Joyce Baagala atambula ne gwe bawadde tikiti eya chairman Lucy 5 NUP ate era atambula ne Mugisha Patrick kati tiimu eyo ey'Emityana yeyawulamu hapo muna ba independent tiimu eyo ey'Emityana yeyawulamu nti waliwo taata wa Zaake Butebi beyeetaaga waliwo baateetaaga kyobalaba nti eyo mu south ewaliyo oyo bamuyita Kevin Nalwoga bajjako tikiti omusajja ayimba kadonkamu ayimba kulaale sebo kati bajjako omusajja bamuyita Grace Kintu gwe baali bawadde tikiti bagimusikako bagimuwa leero so kati ndowooza yateekamu ssente awo bitano yaginyumya wano ku mpewo Mpigi balinawo Teddy Namboze yafuna tekadi Teddy Namboze avuganya mulungi waliwo omukyala bata mulungi yali naye ayagala tekadi then wabaawo ne teacher Timulanda yali MP yali member Teddy ajja kudda okuba nti ekisanja kiramba talina kyakoze kalipusitiki akeekuba ne kalangi keeko naye waliwo n'ekigodiyo ekyafulumaawe mabega ekyali kimuleetedde ebizibu talina abantu abamu balina mikisa kati nga boolaba ate Lumbuye Kateraka baali tebanamujja kati nga boolaba mulimu abantu abalina emikisa ono bamuyita Matovani Charles Matovo owa Makiri Sabagabo Makiri Sabagabo bamuyita Baserukenya bona Baserukenya balina Baserukenya actually Serukenya n'oyo gwoyogera mikisa kireko kubanga mikisa tikiti gye bajja ku gundi ku Ssekikozi Sajja Lyabene gye bawandi Sajja Lyabene yali ayagala awo yali MP wa Busiro yali ayagala chairman kati no before kino ekyokusaba chairman yali MP wa Busiro bagiwo oyo ye yali MP wa Makindi Sabagabo ne bagiwa Serukenya kati abo na mikisa naye na mikisa gigenda kuddamu ku season eno abalonzi bakyalimu obusiru bungi olaba abalonzi abavuma abalonzi babatandise abalonzi bakyalimu kati okimanyi waliwo omulonzi agenda okera nga tamanyi kyagenda kulonda bamunone ewaka ku makya ku ppiki bamuwe 15 naye nga bamuwa mutwalo bamugambe bw'omala otiikinga n'okuba ekifaananyi n'otulaga nti omutiikize nga tukongera 15 abo gye bali Ntebe municipality Kakembo mbwa tekamu
ate oyo omukyala takoze bulungi Goleti ye Goleti ye nabatte Joyce Joyce nabatte nati yuwa NUP embo ya inkambi kululi yali muvuganya nnyo yamuvuganya nnyo naye ebisalibwawo Entebbe decision ezisinga bingi ebisalawo kakemba jja ku ensonga lwaki olaba meya w'Entebbe nga yakwata kyakuna Abdullah Seruyinde ate ne bamulangira ate kale Kampala Central tuwezeke n'ekyo Kampala Central njiwa Nakuya ng'ekiriwo naye nga Nakuya Nakuya Bubongoya Erusi Minister taliimu naye baminisita bombi abo gye bagenze tebagenda kajjayo ne munna mumyuka ate watakajjayo tebajja bongera bwa minisita badde bafuna soft landing mangu obudde bukya oyo minisita alina eddwaliro ajja kweddira mu ddwaliro wali eri ajjanjaba abantu musawo alina eddwaliro akasi musawo naye alina eddwaliro bakyasomye Doctors Clinic simanyi bizikoze bitya eddwaliro lye eya minisita Kabanda South Kawempe South ndaba looyo okujja Royce Mboga Kawempe North ndaba Nalukoolo okujja nambi omunafuyiza nambi simunafuyiza naye natajja kasobola kawangula ayoleza ne ku bantu engoye ne bw'abooleza engoye emirundi 10 then wano Kyadondo East Mwadanko nyingi mulabo Mwadanko nyingi akomawo weewalala wetulese Kira municipality Semuju mulaba Kaso Musisi si mubi but Semuju is Kaso Musisi is good but Semuju is good is not good is better is better is the most by the Semuju awagirana ba NRA kati weewalala wetulese wakisoma ne mupi beti era naluyima ajja kudda n'abalala baliwo Najjemba abatonotono bwekimanyi tiwakise mumane mupi nze manyiko Najjemba ne Naluyima abali muleesi naye mulimu abalala bangi wotambula ogeranga okwa kugundi ku biposta mulimu n'owa DF mulimu n'owa DF bayitirivu nnyo abalimu kululi NUP yafuna omuntu omuyikayika mu Busoga region ababaka 48 abava e Busoga region yafuna ate nayo nemu kati ekyo nakyo kigenda enefunayo ababiri esoofunayo Swengere egenda kufunayo Swengere efunayo Dr. Batuwa Timothy oyo yabadde mu FDC yasala Muyiganga bakita Yiganga municipality naye esobola okufunayo ababaka nga waliwo omukyali yatweninga nnyo omwezi ogweddawo eyali ayaniriza Bobwani nga ayogera olusoga namutumba batolinawo okagirayo bulaza esobola okufunayo abasatu naye mu bubuga naddala kati nga Muyiganga city oba Muyiganga municipality then mu Jinja city kati manje eri ono bakola byo butaba manje eri aliko kikusaawa ate n'abessaawa begendereze abasinga bajja kuyingira abessaawa kumanyi g'abantu kumanyi g'abantu tukome wano mwebale kutugoberera subscribing liking commenting fetubagaliza birungi byerere oba olina kyagala naawe okutugamba ewammweyo teeka comment tekakaawo tugambe nti ayi ne waffe tulabanga Nkeretanya akajjayo oba minisita akomawo Nkeretanya ajja kuba minisita omanyi lwaki muvubuka kati Nkeretanya afaanagana n'ono bamuyita Mukono South yani Maseruka Nkeretanya alina ebintu byagenda yogera ku mikolo bano gye besinkana ku mukolo ogumu nga kuliko minisita namugamba minisita walekayo ki mu palamenti nkikuleetere naye munnaye ebintu biswaza kati omwana ng'oyo gwoweredde tolaba sekitoleko egundi bamunanika kyobulaba minisita Muyingo yagamba sidde tajja kuswaza okugugulana n'omwana gwe gwobadde ogamba ndetera amazzi wali funirayo kokanyogoga naye nga yali mukukuba kemika agamba oyo yalya zino nga yayagala ekifo kyo naye Nkeretanya okukuba bisebya nga kijja kuswaza ajja mukuba olaba Sebamala yakuba vice president then sekandi ne Kagabo yakuba kiyimba ne Kagabo kakati gwe ng'onyumyabo yakuba kiyimba bamunanika tetwogedde ku Luweero constituency naye ndowooza bonna bajja Luweero giyina bamunanika Asani ani Kirumira Sekabira Denisi Sekitoleko eri bogenda Kaseke Alani Mayanja Lutamaguzi wadaka Lutamaguzi ko kalimuko calculation naye naye ayina chance omukazi yani omukyala Nabukenya Brenda naye balinayo kuno kati omukyalo wa Nakaseke ye muzibu omane mpi
Nakawoya esa Nakawoya alina Sala na Juma alina Sala na Juma kakati awo nawe waliwo ko okulya n'okukomba essuwaani oyo mukazi yabiviira muda takyalina tasalawo aliwa Saida Bumba asalawo naye waliwo kati waliwo tutuuka ebintu nga tokyagibwako hadithi kati okimanyi nti Buganda yali esalawo nnyo byobufuzi naye kati percentage yayo gyesalawo egenda ekendera y'ensonga lwaki basobola okuteeka ow'ekitiibwa ne bamuteekako peesi andi kati Buganda kati omwana afudde makale yezimbye yekka atandise byobufuzi nga mugamba ntani Buganda byasalirangawo bavanga ku CBS bavanga mu ngoba za ngoba bavanga mu biki anyway mukiriza tusiibuli wano bannaffe mukama abatukuumire mwekuume akaluke tugenda mukazi buzibu totangatanga olabanga bakiza okuviirako embeera ekukwata ba mu bino enombo kisomeka kole ki ojja kabanja bakuyoole bagende bakube gye bakukubye n'ensi ekwerabire ate poliisi bane bufayiro bwayo nga tebuliko misango bebavuna bakutuuza okwo ku mada bagenda okuga nti wali okya ebipiira mukulu ole nemba nagwo otuukaesera nga baga nti kkiriza mbu wali oyagala kujjako ggwanga bakuteekeko treason kusako treason esaazi kale mbeere bulungi nnyo mweraba osibula tosi yes dakika kawezeze esaawa